mwakuba mugabe ekyo tekijja kunzija ku mulamwa. Maama wange yafa wendi. Omuntu wange yenna gwe mwagala okutta mugende mumutte. Mugende mumutte. Oba afande Katongole oba muto wange oyo, kubanga abantu bange gye bali ku kyalo gye bali bangi, mugende mutteko omu. Oba bonna mubatta, oba bonna mubatwala, oba mutwala kati nno kambabwe ne bwe mukira ku makya ne mutwala Ebeni ekyenda kyange, ne bwe mukira ku makya ne mutwala maama Ebeni olubirizi lwange eggumba lyange. Adamu yagamba Adamu yazukuka ku makya nga Katonda amuteredde waawo maama Ebeni n'agamba tufudde maama nnyabo nuwogu yagamba lyerina eggumba lyange. Ne bwe muba omu kwabo eiza ku Ebeni ekyenda kyange oba ku maama Ebeni eggumba lyange oba ku taata wange kubanze ndi kyenda kye, kyonna kye mwagala okukola abantu bange mugende mu kibakole. Abantu mwenna muwulire, Uganda mwenna, aba abantu be badde bajja batemula abantu ng'ensi temanyi. Kati mugende mutemuleko ku bbo gwe mwetaaga, nze wendi. Ate ekyo weewaawo ekyo tekigenda kunzija. Ne bwe mumunteera ku ssimu bwe muti Ebeni ng'akaaba, kazi bwe n'oŋŋamba nti Ebeni nze mulina, weewaawo ŋŋenda mu maaso ne bye mbadde nkola, kuba byonna nabirowoozaako dda. Byonna nabirowoozaako dda era byonna nabyeteekerateekera dda. Genda otteko omu ku bbo. Junior obeera Bulenga, I mean Kyengera. Junior mwatta Mugabe, mwakuba Mugabe amasasi. Mugende mutteko mu ku bbo. Mugende mutteko omu ku bbo. Emotoka ogiraba eyo pulime eyo UBA 033L Junior Senyondo Junior. Kansirike. So tuze tubagamba abantu abafanana bwe batyo nga beekwese mu bintu ebyenjawulo. Omuvubuka ono eyakwasiza Gaddafi oba eyakutte Gaddafi, nkimanyi ennaku zo tubadde tumwogerako nnyo, naye mumujjukire enzija gye yajjamu awo, era nkubira omulanga abantu b'e Bulenga, Nakabugo, Bira, Bulaga, musituke mwerwaneko kw'oyo omuvubuka. Beekwese mu makanisa era waaliwo amawulire gano. Angela Baziba wa myaka 6 mutuuze ku kyalo Bulenga B mu katundu akamanyiddwa nga Gogonya Kasenyi mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu disitulikiti y'e Wakiso nga kuno amazeeko emyaka egisoba 8 ono yaleeta omusajja Alex Bujingo mu kitundu kino mu mwaka omulaba nga bwe yali afaanana. Mwami Alex Bujingo nali simumanyi nga nze nga mmanyi mukyala we
kati lwali lumu najja n'ebbaawe naŋŋamba ono mwami wange amawulire makadde ye nalokoka koze mukadde ndi mulokole yansanga ne bayibuli awo. Yatandika okwagazisa abantu bonna okusaba okakkananga n'ennyumba bagimenye. Mukadde ono endagaano ye kwegulira ettaka lye agyewulereko ssente mu bbanka era wano enjawukana we yatandikira. Ne mugamba ssente bwe zinaagaana ani anaakola ki nze ebiweebwayo olwo baalinzijjako dda. Ono yasalawo okumusalako amasannyalaze kubanga ekkanisa ereddukanyizibwa ku masannyalaze ge. Kinagamba nti kyanyiza nnyo Bugingo era n'amuwendulira abavubuka abaamukuba emiggo katono kumutta. Omwami oyo Bugingo gwe tumanyi nti yeeyita pasita kubanga twamusaba ebintu ebimulaga nti pasita mu kitundu kyaffe yagaana okubituleetera. Yalinga tutawaanya ebbanga ddene erisooka nga tanatuuka ku nsooka zino ng'alina abavubuka baatambula nabo balinga musanvu ebbali balina leediyo koolo muno mu biwato bagenda bakuba abantu baffe ye tayitwa mu maaso tasalwa mu maaso. Bwe beekubira enduulu ku poliisi omusajja ono yakwatibwa era mu kuvaayo yalagira okuggyawo ekkanisa ku kibanja ky'omukadde. Bagamba ekyaddirira kwali kutandika kukwata abantu ku kyalo era bangi badduka ne mu nnyumba zaabwe ne batandika okusula ku nsiko olw'okutiisatiisibwa. Kati bagamba badde yawummulamu wabula ate kyabaweddeko ate bwe yabalumba jjo ly'abalamu n'abawendulira abasirikale be bagamba nti bava ku poliisi y'e Wakiso n'akwata abantu 3 ekiziza ekyalo ku bunkenke. Omuwulidde Alex Bugingo y'ono wano. Linako njagala kulaba ono bulijjo akuba abayaaye amasasi nkulina. Ojja kutegeera nti nange sizannya. Okubya abayaaye bameka amasasi nagambye nja kukufuna. Olwedde nakumaze dde okubya abayaaye bameka gwa amasasi. Omulabye. Obakubye bameka amasasi. Oli live gwani. Gwani akubya abayaaye. Obakubye amasasi bameka. Yono mbakubya abantu amasasi wakakuba bameka. Wakakuba bameka abantu amasasi gwe weeyogeza. Koma maayo. Gwe togambe mundu erimu akakojo okuyiga toddamu kumanyira abantu muno ojo tumanyira togambe ebyo bibesi babikkiriza mu mateeka. Nkubuuzizza waliyo ttati gye bakkiriza okubira ekyangala kino otusuza tetwebase otukuba besi ate jo otutiisatiisa mbole okuba olina emmundu gwani alina emmundu ani gomanyira nakulira wano ng'owera ggwe osibulenga olaba namulemererwa sande mwesebakuba abantu amasasi olaba wano olabawo nze nsulawo nkubuulidde mazima n'ekikomera kyo kigattawo ensula okitegeera naye toddamu kutiisatiisa abantu ng'obakuba abantu amasasi omanyi abantu bennaakakuba amasasi gwani kyogamba botta abantu ofuuka katonda gwe kano waliwo omuntu atasobola kudya gwe kamuzeeyi toddamu kutiisatiisa abantu komamaayo tumanyira okuya abantu abangi amasasi kale tugenda tulaba kunze naawani akuba abantu amasasi okuba abantu amasasi olina obuyinza bwokubantu gwe muzeeyi nkumanyi bulungi oli mwaye wa Bobi Wine nkumanyi bulungi ssebo nkumuziza mukyagede bulungi nze seegaana ate kibanda mwegaana wajjirira nze yenze seegaana olandi akambeere n'effujjo kati ate nsinga gwatta abantu nga wewako n'obujulizi nkulina ojja kunnyonnyola Bugingo gwe wakatta bameka oli katonda gwe katulwaki nze tonkubye otta abantu nga tebalina misango oli katonda gwe kamuzeeyi sigenda vaawo wulira kino olaba nze nsulaawo nzize mu mirembe wulira nzize mu mirembe nenkugamba mukuyindako mpuliriza nenkugamba mwana wulira kino gweyindako wulira kino oyo pasita njagala wemba nzize nenkugamba mumaze wano bbanga ki nenkugamba mwana besi mutukuba besi mungi tukatono najja n'atugamba omanyi abayaaye benkubya amasasi mutta abantu gwe kiwande kajiri tabeere dawali ife tetukozesa amaanyi okitegedde twagala bano abalina amaanyi bagakozese agambye mbwakuba abantu amasasi gwe kamuzeeyi wakatta bameka nkakuttera ivu bw'owuliriza nnyo akatambi ako yamugamba ngenda kukutwala gye nateeka Kibalama ali yakawulidde akantu ako nti nja kukutwala we nateeka Kibalama mu profiling abantu
abantu abo obudde butuuse. So nabagamba buli kitundu kirimu abantu bwe batyo. Nabagamba Kazibwe, nabagamba Majambere, nabagamba Kasoma Zaake, kati twegattiddwako Bujingo Alex. Buli kitundu kirimu abantu abafaanana bwe batyo. Bwe twogera ebintu tuba tetulimba. Bwe twogera ebintu tuba tulina information mu ba profiling kubanga obudde butuuse. Ye ala atulaga kodi bannange. Kale ulira kino olwaleero, ekiro ky'olwaleero kisa kya Mabina oluvannyuma lwa NUP okuvayo negamba nti erina nti tusobola okufuna obutambi bwa Muhoozi ng'asera ku kitebe kya Nuupu. Banoonyezaayo omuntu alina figa ng'eya Muhoozi ne baleeta oyo omusajja kisa kya Mabina. Ebyo bye yeeyogeza mbu agenda kujja ku kitebe kya Nuupu. Miitingi nno yiino ewedde. Olwaleero ekiro essaawa yonna kisa kya Mabina agenda kujja ku kitebe kya Nuupu okukola wefujjo oba okupa mawunga bwe yayogedde. Agenda kujjira mu mmotoka ya agenda kujja ekiro kya leero Legacy. Agenda kujjira mu mmotoka yani Legacy namba UBK 215S. UBK 215S mumulinde ku kitebe kya Nuupu olwaleero ekiro. Baagala okugamba akatambi ka Muhoozi bwe kafuluma bagambe oyo kisa kya Mabina. Muhoozi yapama ku kitebe kya Nuupu. Bigambe bimu bindeetera wano obuzibu naye sina kyakola. So mubeere alaati ab'oku kitebe kya Nuupu. Tukyalumbuye yagambye mukuma omuliro mukwate olunyata muluyuwemu ebisigadde mubireke. Nze ebyo sibimanyi, tukyalumbuye yabimanyi. UBK 215S ye motoka gyagenda okujjiramu ku kitebe kya Nuupu ekiro kya leero. Neyo nayo nvuddeyo. Ntegeddeko emisinde gya Kabaka gya birthday run gyatandise dda okutegekebwa Abanyarwanda be bagiri mu mitambo. Egyo gyo Mayiga tatuma. Kuliko akasente kangi nnyo. Mayiga yennyini yazikwata. Mayiga ne Bujingo be bagenda okuteekateeka emisinde gya Kabaka. Abaganda ne Buganda ne Uganda misinde gya Kabaka giijo tetuswaza Kabaka ate munaye tunagamba ki? Naye tetusobola kuboycottinga misinde egyo oba Abanyarwanda tetubawa kye beetaaga tugendeyo mu bungi oba tukuŋŋaane ku olwo mu bungi nnyo tusaleko ekibuga. Uganda mwenna mujje ku misinde gya Kabaka. Mulaba mutya? Mwenna Uganda nga muze ku misinde gya Kabaka ku olwo ne tulemera mu kibuga Kampala. Ye tunaatuuka yeeyo nga Museveni era tannavaako. Kale njagala okwebaza abantu abali mu gavumenti abamu nga bakola emirimu. Kasooka nsimbewa wakati. Waliwo munnamawulire wa NTV eyannumbye n'agamba nawadde information enfu era nembawaayira nembonoonera erinnya ku ggulire lya Walukagga. Ono munnamawulire bamuyita Vincent Kato. Yagambye nze nakola eggulire eryo olimbye lwaki mwono n'amanya g'abantu mbuno twalya ssente. Ebyo ebigambo chairman bye yayogera. Kwata akatambi konna nga to editinze. Nagambye editor ya editing ebintu.
kwata tutere yakatambi bwoba gwe wakwata Walukagga teeka yakatambi konna akalamba Walukagga ke yayogera ke wamukwata konna kateekeyo. Vincent Kato wanumbye mu messenger nongamba mmwe ngabeni TV simanyi nabononedde erinnya bwoba gwe wamukwata nga bwe wayogedde nti gwe wali naye gwe wamukwata teekayo byonna nga bwe yabyogera ensi etegeere editor kiki yakola kuba sayogedde ku gwe nayogedde ku editor. Bw'oba wakana genda obuuze OC ne DPC Wansangi be babimpa genda obabuuze. NTV mutulaba okay ekitegeeza mubeereeyo nga mutulaba agambye entegedde baana mwe mutula ne mufumba ebiboozibozi mutonoonera amannya. Bw'oba gwe wakwata akatambi teekayo akatambi konna ebigambo chairman governor Walukagga bye yayogera ensi etegeere nti editor yalya ssente lwaki ya editinga nga kino akijjawo n'akigattano kino asobole okujjamu bye beetaaga yali agoba ki. Ayi challenge Kato Vincent teekayo akatambi akalamba interview gye wakwata ku Walukagga yateekamu ebigambo bino siyinza kuwakanira poliisi naye bwe ntuuseewo siina kyendabye. Naye abantu bwe muba gye muli mujje mu ofiisi yange bwe baba bakukuba ekifaananyi n'ekijambiya jangu mu ofiisi yange mu kyama tulabe nga tuugira ebyo ebintu mwabiteekako. Akatambi konna bwe biba tebiriiko nve ku internet. Kati oluvannyuma nkubuulire baani abaalya ssente including editor wa NTV. Mutulaba okay kati nga maze okwebaza OC ne DPC w'ensangi mwebale nnyo mwebalire ddala njagala otwala omukisa guno okwebaza era okwanjulira eggwanga mwenna nti waliwo abantu abali mu gavumenti ya Museveni nga batuwagira kati tebakyatya tebakyalina nsonyi baagala ensi ebamanye era tuboogere ensi ebamanye. Njagala okwebaza omwami Nnyombi Tembo owa Media Center. Olwaleero babadde ne meeting ey'ekyama. Meeting eno ng'erimu bannannyini marediyo n'ama-TV nga mulimu bannamawulire ba editors abo simanyi biki mulimu simanyi mbw abakulira online medias mubaddemu ab'ebyokwerinda babadde bakusisinkana Muhoozi naye Muhoozi n'abasindikira Balamu yayogedde ku lwa Muhoozi n'abasomera ekiwandiiko kya Muhoozi mbu bagenda tweet ya Muhoozi gye yayogedde gye yakoze n'agamba ayagala basisinkana bonna agenda batwala ekyankwanzi abasomesa omwoyo gw'eggwanga okwagala eggwanga. Bonna babaddeyo bapasita babaddeyo Pastor Kiganda Pastor Serwadda baani bonna abamu nga bali in support ne Muhoozi abalala waliwo abamu abawakanyizza. So babajjeko gadgets olukiiko waliwo ebimu bye babakkiriza bye bagenda okwogerako mu mawulire waliwo ebimu bye babaganye nga tewaliiwo kulikodinga tewaliiwo kintu kyonna kulayija abaddeyo tooko zaabwe zonna nzirina buli kimu. Nnyombi Tembo antumye nzije mbagambe nti nno ebintu naye ali ku mulimu talina kyakukola ali ku mulimu kubanga abasajja tebamuli bulungi. Kansooke mbatereko Balamu. Ono Nnyombi Tembo. So we have evidence. Blackmail of online operators, blackmailing people. We have evidence on this. We are prosecuted some people. Definitely that one is unacceptable. And has been a trend that has been coming up. Sometimes killing billions of investments. People have just said, how do we come to Uganda? People are blackmailed, they ask for money, give us 100,000, and we have them on record. Some of these people.
So yes, you don't create stories, you show what happens, and nobody is saying don't show what is happening. What we are saying, don't go in for hate speech. Don't incite violence. Don't go in for hate speech. When you are reporting security, there are guidelines, you know very well. The verification levels you need to achieve before you report on anything security. This is an international based practice because security is not like reporting on entertainment. This is something exception. This is something exception. A national good when it is helping us. A national bad when it is insecurity. So with those verification levels, are we complying with those verification levels when we are reporting on things of security? So, inciting violence is our concern. And hate speech. And hate speech. Somebody told me when we talk of abusing national leaders, something your people are psychopath. Which country? You go because of media, all of us access media. Go to CNN. However much they hate so and so, whom you know. They can say something on policy against him, but you will never hear CNN abusing Mr. So and so. However much all of us know with the media that they don't like. When you listen to Fox News, they are Republicans in America. Totally Republican. You will never hear them abusing Biden, the former president. Even at the peak of they don't do it. They don't do it. It's just something everybody has agreed to in the media, in the forces that national leaders are national leaders. Why do you abuse them? We can criticize them. By the way, there's a difference between criticizing a national leader and abusing leaders. Mu America okoppa yecho lwaki mu America tokoppayo ebisanja n'okukyusa president bwenzija wano neŋŋamba bannayuganda ne mbagamba bannaye bannayuganda Uganda erina ekizibu Museveni president wammwe yazibikidde akali enkoko komiti yatudde n'empa ebigambo ebituufu Museveni omusulo gwamulumye naye nga gumuluma gudda mu lubuto agenda gusesema yabadde agenda sesema omusulo ng'akali enkoko kazibikidde nenzija ne ŋŋamba abantu ne mbawa amawulire kyeki what is news? What is news? News is something abnormal and then abnormal news is news. Kati senge gwanga lituuka mu kati abaganga president asesema enkali omusulo kubanga gwabadde gumuluma gudde eno mu lubuto nga gubimba bwe guti nga azibikidde akasolo kakati ekyo bwe nkireeta n'enjogera mba nkoze bubi ani abagamba otuwuliriza Museveni yasesemye ebbaafu y'omusulo something abnormal is news. Nyombi Tembo abatumidde n'abagamba ebyo abyogera to pretend in order to protect the job. Nze mbuuza lwaki mu America temujjaayo ebisanja bibiri ng'omuntu agenda bulijjo munoonya abantu abakolera mu gavumenti ya Museveni nga mwagala kati bavuddeyo kuba Museveni bamusobola Museveni geza ogobe Nyombi Tembo ndabe Nyombi Tembo ndabe naye Nyombi Tembo tukutumidde wendisanga omuntu akuba Nyombi Tembo wano nga Uganda ekyuse mujja kundaba ebintu bingi nnyo leka mbateereko wano balamu byagambye era naye Nyombi Tembo oli musajja banno baganye okuyingiza ebikwata amaloboozi gwe n'oyingiza ng'olwo lukwokya bannange Nyombi Tembo ye balamu ali
for supporting other media houses who go on the stage and have a youth vote. So the president doesn't want you there for recruitment. He can call each one of you. He has that capacity. But what we need is capacity building and then patriotism. We need to install the spirit of patriotism in us. So all of us should go. But before we go, I'll propose a small stakeholders meeting. So when you see some of those things, they are hackers. You can't put it out. No. So we need each other, all the association leaders. I want to thank the rural broadcasters who has come out strongly to say the rural broadcasters will go to Chankwanzi. Chankwanzi now the chance is for you, the journalists, all of you and the media owners, to go to Chankwanzi and see the torture there as a lead, or see the indoctrination. Chankwanzi is a leadership training institute. We have another leadership training institute in Jinja. It is important that we go there and we report what we see there. It is not an NRM training wing. It's not an NRM recruitment. Effujjo lye baagala okukola baagala bamala okubriefinga bannamawulire nga batuwa bitali byo babatwala Chankwanzi batukoleko effujjo ng'ebintu tebitambula. Buli munnayuganda abeera munnamawulire, buli munnayuganda abeera munnamawulire tosengejja kintu kiteekeyo nga bwe wakirabye. Otegedde Nyombi Temba abatumidde n'agamba abaagala nnyo naye mumubeererangamu ku lunaku luli kuba alina ekintu kyalaba era ngambye mwogere erinnya kubanze sexposing sources zange okujjako ng'olya ngambye alina kyalaba. Agambye mbagambe munywere mubeere bagumu ye mu media center gyali. Mugambye Nyombi Tembo sigenda kwogera nangamba njogera. Babatwala Chankwanzi ogundi obutambi nena bungi ankwatidde bungi nyina wano naka Felix Kulaije. You have the TV off and you see how there is misery in the house. So that's how important you are. But how do you use that importance? In whose interest? In fact, some people know the world according to what they see on TV, what they see. Mbatereddeko butereezi katono. Kini Kalisa mulina wano akulira ba online naye muyina bonna lina tugenda kulaba engeri gyembi bateerayo gye tunabibateerayo mubeerenga mubiwuliriza mubeerenga mubigoberera naye mukimanye bali mu kuteesa okwongera okusuffocatinga bannamawulire bapasita babaddeyo bannannyini ma radio ne bannannyini ma TV bali in support okubikkiriza amawulire nga bakubye munnamawulire ne bamwasa omutwe. Kale eyo nayo nvuddeyo. Nyombi Tembo tweyanziza naye ffe tujja kuyogera amazima. Edda jjajja yatugambanga iwe jendunyare nga mama amugamba naye muzeeyi nawe tuyogera bigambo ebyo kati Museveni ye takyanyala. Asesema busesemi. Omusulo guyita mu kamwa ojja kiwulira. Mbukatoro bwe nzija n'enkyogera bantwala Chankwanzi kunsomesa. Bwe nayagala okusoma mwansomesa mulyoke muntwale Chankwanzi. Nedda tujja byogera nga bwe biri. Museveni gendu sesemu musulo. Bayibuli egamba omuntu atta omuntu muvunaana omusaayi gw'omuntu kubanga omuntu ali mu kifaananyi kya Katonda lekerawo genda osesemu omusulo totumanyiira ojja kuzibikira nnyo obusolo tonnaba totumanyiira wano. Kaakati bannange twabadde tuli awo abasajja bano banafu nga sinagenda wannalukoola abanyankole mbatumidde nnyo. Abanyankole nebaza Mukama kubanga Museveni mumulezeeko muddangamu ne mutusinikirako ebinnyo. Abanyankole mujja kiwulira labayo abanyankole. Museveni yali tannaba kujja
abanyankole balundanga nte kati ente z'abanyarwanda laba ente awo Museveni ali Lubirizi yibanda Lubirizi walinga y'abanyankole yibanda Lubirizi guleta mbalala guleta nkole kigezi babanga balunzi bante laba Bayibuli egamba ensi ya mwekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki laba amata mukamambizi abanyankole okulunda embizi ewaabwe kivume abanyankole bwe wabeeranga jjajja wange bwe yali awaŋŋanguka okuva mu Ankole ng'ajja n'ajja e Buganda nga muvubuka naye yajja kuba kyeyo mugundi mu Buganda jjajja wange omusajja munyankole ddala atabuusibwabuusibwa mwabaŋŋamba mundi munyarwanda lwendi kukwata ojja kundaba ekyo kyonkubulya tewayajja kukutaasa najja mu Buganda nga waliyo essente empitirivu najja okuba ekyeyo nga nange bwe najja ekkata yeyo gye yawasiza omukyala we gwe yasanga eyo akabano ne kamutego omukazi omubano anyway eyo katuveeyo n'awasa omunyarwanda naye kyembadde njagalamu